Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso gyegattako. Olwaleero njagadde mbalage kabutto kano ono butto butto yennyini bwe tufumbisa emmere mumutegeera. Wayinza okubeera yuko naddala mu abaana abawala nga mulina ekizibu ky'enviiri zammwe nga zibasumbuwa, enviiri nga tezikula zisiwuukiridde, ng'ate tolina bulungi kasente kagula bizigo oba oyiro ow'enjawulo gw'osobola okusiigamu. Kabutto kano kaba kajja kukolera mu mbeera eyo nga bwe nkunnyonnyodde nga tolina bulungi kasente. Ofuna butto yennyini, osobola ogulayo kabutto nga ka 2 oba 3 nga tonnaba mufumbisaako, mbeera ng'okasiiga mu nviiri zo mpola mpola. Kati mu wiiki osobola okukasiiga mu ennaku 2 oba emirundi 2 mu wiiki. Okasiigamu wano ng'ogenda kwebaka, butto ng'enviiri zo oyagala zibeere nga ŋŋonvu bulungi, nga zirabika bulungi, ziggwemu akasiiwuukiridde ako. Butto ono abeera ajja kukuyambako bulungi nnyo. Ndi ku ggwe nga tasobola kugula bizigo wamu ne oyiro oyo ow'akasente. Osobola okugula kabutto kaba kajja kukuyambako, nako kakola bulungi, kayambako ku nviiri ezo okukula amangu wamu n'okubeera ng'ate ŋŋonvu. N'ekyo ekibeerako kiba kisiwuukiridde kiba kijja kuggwako bulungi nnyo. Butto ddagala ku nsonga eyo ey'enviiri. Ekyo njagadde okubeera nga mbabuulira. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso gyegattako, mubeere bulungi, mweraba.